Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sekito informing you of all our listeners the results from the show concerned that King Faiz will be a senior secondary school found in Chinatown Council, 1 kilometer of Namtamba Road is the source of this product and the reserves or rights to prohibit duplication on sale. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran Telangana by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. All access in this product remain exceptional original to us and we have a chance to take full responsibility for such. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى yatandika essula eno ng'atugamba Taasin. Zino ze zimu ku nnyukuta ensirifu ezitera okutandika essula ze tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi ekigendererwa mu kutandisa n'essula ennyukuta zino ensirifu. Tilka ayatul Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ago mateeka agali mu kitabu kino Qur'ani, ate era kino kitegeere nti wa kitaabin mubiin, kitabo ekinnyonnyola buli nsonga ne kigireka nga kigitadde mu kasana. Hudan kirimu obulungamu, wa bushra mulimu amawulire ag'essanyu lilmu'minin eri abaana abakkiriza. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة أبكرز بيبا بيمرزا والصلاة مبد بوازو ويؤتون الزكاة نبابيرانغا بطولا ممال يزكاة omusolo gwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bugagga bwabwe. Wa hum bil akhirati, era nga nabo ku lunaku lw'enkomerero bwe luba lubagambiddwa nti gye luli, hum yuqinun, bo balukakasiza ddala nga tebalinaamu kulubuusabuusa nti lwakubaayo. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون مزما بابتكيز بالآخرة لنكر انكمررو زينا لهم أعمالهم وابوندي بمريم جابين بوني بارابانغا جيميرونجي ebitasaani tekkola bo baalabanga bye basaani tokkola fahum era abantu abo ya'mahun bali mu mirimu egyo emimu bye basaatuukira mwe babulubuutira tebasobola kubeera nga bakyusa olw'ensonga tebasuubirayo kubeera nti bajja kubalibwa. Ulaika alladhina lahum su'ul 'adhabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Ulaika abantu ab'ekika ekyo alladhina abo lahum su'ul 'adhabi bajja kufuna ekibonerezo ekirabika nti kijja kuba kibi nnyo. Wa hum era abantu abo fil akhirati humul akhsarun, ku lunaku lw'enkomerero bwe bagenda okubeera nga bye balina okufiirwa okwannamaddala okulabika nti kugenda kuba kw'amaanyi bw'ebyo bye baakola n'obulagajjavu bwe baalaga mu bulamu bw'ensi. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala agamba وَإِنَّكَ مَزْمَبْ النَّبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
latulaqqa alquran equr'an eno ekusindikirwa gy'oli ng'obubaka Allah subhanahu wa ta'ala alagira Jibrilu n'agikuleetera min ladun hakimin ng'eveeri Allah subhanahu wa ta'ala oyo ateeka buli kintu mu kifo kyakyo wekisaanidde alim omumanyi ennyo amanye ebyekwese n'amanya n'ebyo ebirabwako. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وإذ قال موسى ذكر موسى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام يتما يليا مجا مدين وشعيب جيامال بانج الدين جياليا دوكيدي ng'amaze okutta omuntu emisiri n'adduka n'agenda e Madian n'abeeranga Allah subhanahu wa ta'ala amubeezezzeeyo ebbanga eddene n'afunayo n'omukyala oluvannyuma lw'ebbanga eddene n'asalawo okudda ewaabwe gye yakola ekikolobero ky'okutta omuntu naye abaddayo ewaabwe ng'ali n'abantu be Allah subhanahu wa ta'ala amuyita mu budde obw'ekiro Allah subhanahu wa ta'ala n'amutuma ate abeere nga ye nnabbi agenda okubeera nga akoowoola Firaawo amutegeeza obukulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atunyumiza olugendo lwa Musa alayhi salaamu ng'ava e Madian ewa Shuaibu ali n'abantu be bali mu kutambula ekiro alengera omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bw'ati idh qaala Musa jjukira ekiseera Musa lwe yagamba bi ahlihi ng'agamba abantu be yali nabo nga bali mu kutambula obudde obw'ekiro bava e Madian badda e Misiri inni mazima nze anastu naaran nengedde omuliro saatiikum minha bikhabarin nja kubaleeterayo okuva ewali omuliro ogwo amawulire aw atiikum bishihabi qadasin oba olyawo nja kubaleeterayo ekitawuliro oba ekisiki ky'omuliro la'allakum tastalun oba olyawo nammwe mubeerenga moota muve mu budde obw'ekiro buno obulabika nti bunnyogovu. Musa alayhi salaam yagamba mukyala we n'abo be yali nabo nti mutuuleeko awo nnengedde omuliro imma okubeera nti nja kuggyayo amawulire amalungi agajja okubeera nga gatubuulira ebikwatagana n'ekifo we tuli wano oba si ekyo nja kubaleeterayo ekisiki ky'omuliro mubeerenga nammwe mwota tubeerenga tuwona obunnyogovu obw'ekiro. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فلما جاءها ويمر كتوكا والي omuliro nudiya yakowoolebwa an buurika man fi nnaari aweereddwa omukisa oyo atuuse wano waalengedde omuliro waman hawlaha era n'ekyo ekifo ekyetoolodde awo awali omuliro nakyo kiweereddwa omukisa. wa subhanallahi erinnya lye litukuzibwe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba Musa alayhi salam erinnya lye subhanahu wa ta'ala litukuzibwe rabbul alamin oyo mulezi w'ebitonde. Allah subhanahu wa ta'ala yeeyogerako ng'agamba Musa nti erinnya lyange lisaanidde okubeera nga litukuzibwa kubanga nze Allah subhanahu wa ta'ala oyo omulezi w'ebitonde byonna. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يا موسى وانجز موسى الله سبحانه وتعالى ميتو لفنما لوكتوكا مكفا واليوموليرو مكفا إنه مزما أو يغرنا أكو أيغرنا أنا الله نزي الله سبحانه وتعالى العزيز يوكتي ويرو وامانيا توانغو وكونسونغا يو نجابا كتي الحكيم وياتي قبل كنتم تفتشتوفو. هو ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وأن ألق عصاك السورة ومكوكو لنا منغارو
falamma ra'aha Musa bw'amala okulaba omuggo ogwo gwe bamugambye okusuula nga Allah subhanahu wa ta'ala amugambye aguteeke ku ttaka omuggo gwe gwe yali atambuza ng'omusajja bwe yabeeranga obudde obwo ng'atambula n'omuggo. Musa bw'amala okuguteeka ku ttaka ogwali omuggo n'agulaba tahtazzu nga gwenyeenya mu ngeri ey'essimbo ka'annaha jannun nga gulinga akasota akalabika nti katambuza ssimbo. Walla n'akyuka mudibiran n'akubayo amabega walam yu'aqib n'atabeera ng'asobola okubeera nga akyukako emabega yadduka mulambaalo n'abeera ng'atidde ennyo yatya omuggo gw'okulaba nga gufuuse omusota kyeyava akyuka n'ava we guli n'alagayo kakokola tondeka nnyuma n'adduka emisinde nga tasuluddeeko na mabega. Allah subhanahu wa ta'ala agenda okulaba nga Musa abulizzaako n'amugamba ya Musa owange ggwe Musa totya bw'otyo la takaf saagala obeere nti otya okutuuka ku ekyo inni mazima nze la yakhaafu ladayya almursaluun abatume b'entuma wendi tebabeera na kutya kwa kikange ekyo. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. إلا okujjako man zalama omuntu yenna alibeera nga yeryazaamaanyizza summa oluvannyuma baddala husnan ba'da suu'in n'abeera nga omuntu oyo akoze ebirungi oluvannyuma lw'okubeera nga abadde akola ebibi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa inni mazima nze ghafurun rahim ndi musonyiyi era ndi ow'ekisa omusaasize ennyo. Omuntu yenna singa anaaba yeryazaamaanyizza oluvannyuma lw'obuli azaamaanyi oba obadde ng'okola shiriki oba obadde ng'oli azaamaanyi amateeka ga Allah oluvannyuma ne weekuba mu mutima n'obeera ng'ebibyo bivuddeko kaakati osazeewo okubeera ng'oweenenyeza Allah okola ebirungi. Allah agambye nti nze ndi musonyiyi era ndi omusaasizi nja kukuddiramu mu mbeera zo zonna. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. Musa alayhi salam bamugamba ensonga endala nti wa adkhil yadaka yingiza omukono gwo fi jaybika mu kimeeme ekyo. Ekimeeme we wano we tusibira amapeesa mu kifuba takhruju kujja kufuluma baydaan nga gwonna gutemagana min ghairi su'in naye nga teguliiko bulwadde bwonna fi 9 ayatin obwo bwe bumu ku bubonero oba ogenda nabwo eri Firaawo omwenda oba ebyamagero omwenda byogenda okugenda nabyo eri Firaawo ila Firawuna wa qaumihi obitwale eri Firaawo n'abantu be obakakase ng'obategeeza nti nvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala n'ekiraga nti gyenvudde ampadde ebyamagero mwenda era mu byamagero ebyo omwenda mwe muli omukono ogwo gw'onooteekanga mu kimeeme ekyo n'omuggo gw'onoosuulangawo ne gufuuka omusota n'ebyamagero 7 ebirala. Innahum mazima abantu abo lwaki tukikoze bwe tutyo ogende ng'obalaga ebyamagero ebyo kaanu qauman fasiqin babadde okuva edda ng'abantu boonoonye. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءتهم آياتنا بغامروا كبجرا oba bwe byamala okubajjira ebyamagero byaffe bye twawa Musa abitwala eri Firaawo n'abimutwalira bw'amala obiraba mubusiratan n'abirabira ddala nga birikkirya ebiraga nti nno byo byamagero si ddogo. Qaalu ne bagamba abakungu be nga nawo bwanakuubwa mwali Firaawo haadha sihrun mubiin Musa kyaleese kino situkirabangako okujja kutukakasiza ddala nti ddogo lya lwatu. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجاهدوا بها ebintu ebyo baabiwakanya ebyamagero bye baalaba naye eky'omukisa omulungi wastaiqanatiha anfusuhum nga naye emitima gyabwe munda muli byo
kirikakasiza ddala nti si ddogo wadde ng'ennimi zaabwe kungulu babeera nga babiwakanya nga babiyita eddogo naye nga mu mutima bamaze okkakasa nti si ddogo wabula ng'ekyo bakikola zulman mu bulyazaamaanya okuliyita eddogo bwali bulyazaamaanya kuba ku mitima si kyekiriko wadde nga ku nnimi kyekiriko wa uluwan bakikola okweraga nti bawaggulu naye nga mu mitima mulimu ekimaze okuyingiramu ne kikakasa nti si ddogo fanzur tunula olabe kaifa kana ngeri ki bwe kwali oba ngeri ki bwe yali aqibatul mufsidin enkomerero y'abantu abaali bayisa mu ngeri y'okwonoona wano mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala yali yawa Musa alayhi salam ebyamagero ebyannamaddala. Musa alayhi salam bye yatwala ebyali omwenda ng'ekyasooka gwe muggo ogwafuukanga omusota waliyadi omukono ogwabeeranga nga bw'aba guyingiza mu kimeeme guvayo nga bwagutemagana والطوفان. الله سبحانه وتعالى يليت متى بيربا قلبا موسى عليه السلام بيالينغا الله سبحانه وتعالى مسلم السزات بتكرز نبفا نفراهم يسيرا والجراد الله يليت نزكي نزبة وانيا والقمل ناليت من سكري والضفادع نابوي بكر نبيبة وانيا والدم نوم ساي والقحط نينجر قوم ودا كتبي وانفلاق البحر نوكويزا مكوينيانجا يبيبا نبيري بيابي وميندا. الله سبحانه وتعالى يوا نبي موسى عليه السلام أجندنا بيو إيري فراو وبوليا واندكو. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله سبحانه وتعالى قام ولقد آتينا داود أتجك لتوا وداود وسليمان لسليمان وابا وعلما وابا وكبيران تبالي بسجب يفو abali bategeera obulungi eddiini yaabwe abali bategeera obulungi Allah ebyo bye yabayigiriza baayiga bingi nnyo ne babeera nga basobola okubeera nga bategeera amaloboozi g'ebiwuka bategeera amaloboozi g'ebinyonyi. Allah agamba nti twababundukulako ekyengera ky'okubeera nti baali bamanyi eddiini kw'oyongereza n'ebyo bye tulabye Allah subhanahu wa ta'ala bye yabayigiriza mu ebyensi. Waqala ne bagamba abaddu abo ababiri bwe baali nga beebaza Allah subhanahu wa ta'ala kye yabakolera, alhamdulillah, Allah atenderezebwe, alhamdulillah, Allah yeebazibwe, alladhi faddalana, oyo yatusukkulumya ala kathirin min ibadihi, ku baddu b'abalabika nti abasinga obungi almu'minin, abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala yabatusukkulumyako abakkiriza mu nsi bamwe bali bangi naye ate ffe yatuteeka mu nkizo eya waggulu. Allah yeebazibwe. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان داود سليمان يسكر كتاب داود. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okugyawo Daawuda n'aleeta mutabani we n'amusikiza obwannabbi n'amusikiza ilmu eri mukadde we gye yalina. Waqaala n'agamba ya ayyuha nnaasu, abange mmwe abantu, nga Sulaimaani yagamba abantu be yali atwala obudde obwo ng'amaze okudda mu kifo kya kitaawe. Ullimna, ffe twayigirizibwa abantu b'enju eno mantiqa at-tayri, amaloboozi g'ebinyonyi tugamanyi bulungi. Buli kinyonyi singa kiba kyogedde tutegeera bulungi kyekyogera. Wa utiina min kulli shay'in, Allah yatuwa ku buli kintu tulinako engeri gye tukimanyiiko. Inna hadha lahuwa alfadlu almubin, mazima eyo nkizo ya lwatu Allah subhanahu wa ta'ala gye yawa abantu b'enju ye waffe. Mu buli kintu tulina kye tukimanyiiko. Ebinyonyi tumanyi amaloboozi gaabyo, ate n'amaloboozi g'abantu tugamanyi, ate n'obulamuzi yabutuwa, n'atuwa okufuga amajinni, n'atuwa okufuga abantu, n'atuwa obwannabbi. Shayatini, amajinni ameewagguzi tugakolako ne tugasiba ku njegere mu makomera. Amajinni amalala ne tugakozesa ne gabeera nga gatuweereza. Mu gatuweereza mulimu agazimba, mulimu agamanyi galugira mu nnyanja n'ebika eby'enjawulo. Ekintu ekyo kinene nnyo Allah kye yakolera abantu b'effamire yaffe.
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان olunaku lumu bakuŋŋaanyiza Sulaimaani junuduhu amajeege gonna agaali mu bika bino eby'enjawulo minal jinni agaava mu majinni wal insi amajeege agaava mu bantu wattayri laba n'ebinyonyi babikuŋŋaanyiza fahum yuzaun nga buli kimu bakiteekateeka okusinziira mu ddaala lyakyo nga bwe tukiraba wano mu bulamu buno obw'ensi singa abantu babeera ku lunaku olw'ameefuga g'ensi yaabwe bakuŋŋaanya abasirikale ab'ebika eby'enjawulo ne basimba mu buli omu mu kiti kye mwagwa aba local defense babeera mu kiti kyabwe aba prison babeera mu kiti kyabwe aba military babeera mu kiti kyabwe n'ebika ebirala eby'enjawulo ebya buli bantu basimba okusinziira mu madaala gaabwe mukama waabwe n'ayitamu mu layini ng'agenda abalambula ne Sulaiman alayhi salam yalumpumu yasaba babeere nga bamukuŋŋaanyiriza amajeege agali mu kika ky'abantu amajinni n'ebinyonyi buli bimu ne babiteeka mu madaala ne babeera nga Sulaimaani atunuulira obuyinza Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Sulaiman alayhi salam abalina amajeege nga bali mu kutambulako ng'omukulu bwe yali badde atambulirako mu majeege naye abeere ng'alaba ekitiibwa Allah kyamutuusizaako. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza hatta okutuusa idha atawu bwe baatuuka nga Sulaiman alina amaje ala waadi namli ne batuuka ku lusenyi olwalimu ensanafu. qalat namlatun ensanafu neevaamu sewansanafu n'ayogera ng'agamba ya ayyuha namlu abange mwenna bawansanafu udkhulu muyingire masakinakum mu bifo byammwe muyingire mu binnya byammwe mangu mangu la yahtimannakum Sulaimanu sikulwanga Sulaimaani abalinya n'ababetenta wa junuduhu n'amajeege wahum la yash'urun nga nabo bambi tebakitegedde nti muri wano mu lusenyi luno. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti omukulu w'abansanafu wansanafu yagamba ensanafu zonna ezaali omwo n'azigamba nti nno bawansanafu buli omu abeere nga yeefaako buli omu ayingire mu kinnya w'abeera. Sulaimaani alabise ng'ajja n'amajeege sikulwanga abalinnya n'ababetenta bambi nga naye tategedde n'amajeege tegategedde nti mubadde wano. Sulaimaani bw'amala okuwulira eddoboozi ly'ensanafu eyo ng'erabula zinne waazo Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ناموينيا ضاحكا نافام نسكو من قولها ولويكيغامبو تشياوليري تسوانسانافويو وقال ناغامب ربي كتوندا وانجي أوزعني كسابون جيجريز متما وانجي أن أشكر نعمتك وكبيرا تنصبروا كويبا زيتشنجرا تشونا تشوبون باتي التي أنعمت علي تشوبون باتي. Allah subhanahu wa ta'ala nti kamu amaanyi agalabika nti gampa obujjumbize mu kwebaza ku buli kyengera ky'oba ompadde wa ala walidayya sinze nzekka wabula n'ebyengera bye wateeka ku mukadde wange ku kitange Daawuda alayhi salam wa an a'mala salihan era obeere ng'ongabira era onjigirize butya bwenkola emirimu emirungi tarudaahu obeere ng'ojjajjisiima osiima okuva gye ndi wa adkhilni birahmatika ate onnyingize olw'okusaasirako fi ibadika salihin awo awali abaddu bo abalabika nti baali balungi baakusanyusa nga bali mu bulamu bw'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba nange ompe mbeere nga onjigiriza okwebaza mbeere nga nkwebaza ate nkola emirimu emirungi gy'onoosiima bwe naaba nvudde wano ku nsi onteeke mu baddu b'abalungi abo be wateekako okusaasirako. Sulaiman ekigambo ekyo ensanafu kyamusanyusa nnyo okubeera nti awulidde eddoboozi ly'ekiwuka nga kibeera kyogera
nga kirabula zinne waazo. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba ate biki ebyaddirira. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير سليمان أنونيا ekinyonyi nga takiraba. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti Sulaiman bwe yatuuka mu gurupu y'ebinyonyi yanyoonyamu ekinyonyi ekyali kirabika nti tekiriiwo, agenda okulaba nga takiraba. Faqala n'agamba maali la ara alhudhuda, ye lwaki siraba wano mu binyonyi ebyasembedde waffulungu nga simulabawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba Sulaiman bwe yanoonya mu binyonyi yeebuuza waffulungu nga talabise mu gurupu y'ebinyonyi. Am kana min al-ghaibin, oba abadde mu bantu bawa binyonyi abaagala okwebuzaabuza, abaagala okubeera nti tebagondera biragiro byange nga ate nagambye nti ebinyonyi byonna birina okubeera mu nkuuka eno gye tulimu, naye siraba hudhudu, simulaba, oba ajja kubeera nga yeebuzaabuzizza ajja ku kinyonyi. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti hudhudu bwe yamala okubulawo nga Sulaimaani anyize, n'abeera ng'alowoozezza nti yeebuzaabuzizza yeemuludde, n'abeera ng'ajeemedde omukulu. Sulaimaani n'anyiiga n'agamba la u'adhibannahu, nteekwa okumubonereza adhaban shadidan, ekibonerezo nga kiyitirivu kirimu obulumi. Aw oba ekyo la adhabannahu, nnyinza n'okumuggyako obulago ne musalaasala. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ti Sulaimaani yanyiiga n'atuuka okugamba nti nnyinza okubeera nga nkiteekako ekibonerezo eky'amaanyi. Batugamba nti yali apulaninga okubeera nti akikuunyuulako ebyo yakisuule mu nsanafu, kibeere nga kisobola kwerwanaku wadde okubuuka. Oba si ekyo n'agamba nti n'okukisala nnyinza okukisala n'enkiggyako obulago olw'obujeemu bwe kiraze ku mukolo ogufaanana nga guti ne kigaana okubeerawo. Aw oba si ekyo ekyokubiri ekinaabeera nga kiyinza okukijja mu kibabu ky'ekibonerezo, la ya'tiyanni, kiteekwa okundeetera bisultaanin mubiin, ensonga ematiza. Singa nnaaba mpulidde ensonga ematiza okuva gye kiri, awo nno kiyinza okumpona. Wa illa bwe kinaaba tekireese ensonga ematiza, ekibonerezo kikirindiridde oba sinakindi okukijjako omutwe. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Allah atugamba nti famakatha ghayra ba'id, ebbanga teryayitawo ddene nnyo. Faqaala, Seruganda n'akomawo ono hudhudu, n'abeera ng'azze n'ensonga erabika nti yali y'amaanyi, era n'alabika ng'asumatuse ebibonerezo bya Sulaiman. Amugamba bw'ati ahatu bima lam tuhit bihi, mu butuufu Sulaimaani nkubuulira amazima, nvumbudde ekyo ky'otavumbulangako. Oba Sulaimaani nkutegeeza amazima, nzudde gwe ky'otageezangako kuzuula. Wajituka nkuleetedde n'ensaba'in, okuva mu bantu b'essaba'i, binaba'in yaqiin, amawulire agataliiko nfuufu. Wa hudhudu n'agamba Sulaiman nti ebyo gye mbadde ntambulidde wonnoonyereza nga tondaba, tebubadde bujeemu wabula gye mbadde nzuddeyo gwe ky'otazuulanga, era nkuleetedde amawulire agataliiko nfuufu okuva mu bantu b'essaba. Saba kirabika kyali kitundu nga kiri eyo wansi wa Yemen. Allah subhanahu wa ta'ala gye yali yabateeka ng'abawangaayiza eyo, hudhudu gye yagwira ku byeneena by'agenda okubuulira Sulaiman. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti hudhudu yannyonnyola ensonga entuufu, n'ereeta amawulire ago agataaliko nfuufu nga gagamba inni mazima nze wajadtu nsanze mu bantu b'essaba imra'atan, ng'eriyo omukyala n'abakyala mulamba, tamlikuhum, nga yafuga abantu beeyo, wa utiyati, nga yaweebwa min kulli shay'in, buli kintu kyonna nga bw'omanyi ekiyinza okubeera n'omufuzi, ekiyinza okubeera ne n'abakyala, ekiyinza okubeera ne kabaka, buli kyonna alabika akiyina. Walaha arushun azim, ayina namulonde ennene ennyo,
Sulaimaani omukyalo oli Allah yamugaziyiriza buli mufuzi kyateeka okuba nakyayinako kyayina ate nasinze kwewuunya namulondo ye yagejja n'ekamala. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza huduhudu agenda mu maaso ng'agamba wajadtuha nasanze omukyalo oyo wa qaumaha n'abantu be baafuga yasjuduuna lishamsi nga bavuunamira wanjuba min dunillahi nga tebamanyi bikwatagana ne Allah si bye bavuunamira wazayyana lahum shaitaanu a'malahum nga shaitaani yabawundira emirimu gyabwe egyo gye baliko egy'okusinza wanjuba nga mu butuufu tebamanyiyo kirala. Sitaani yagibalaga nti yekkuba ettuufu era ne babeeranga nabo baamatira fasaddahum ne beeranga ebateeredde emisambu sitaani anisabiiri ku kkuba ettuufu tebaasobola kuliraba fahum la yahtaduun era mu butuufu abantu abo n'essaawa ya leero lwenjogerera la yahtaduun tebannaba kubeera nga bategeera kye bayita buluŋŋamu. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba Sulaimaani yeewuunya ekigambo ekyo n'agamba alla yasjudu lillah, abantu abo yogera mazima tebavuunamira Allah, tebasaalako, tebategeera kitiibwa kya Allah. Allazi Allah oyo yukhriju al-khab'a afulumya mu ttaka, yukhriju al-khab'a fi samawati wal ardi afulumya mu ggulu, ekyo ekirabika nti kibadde kyekwese nga nayo yenkuba agifulumya mu mpola mpola ffe tetumanyi gyekubutuka. Wal arda n'afulumya ebyekwese mu ttaka nga nabyo byebimera enkuba bw'etonnya ne bibeera ng'ebimera bye twasize kasooli gwe twataddeyo ebijanjaalo ebinyeebwa obulo byonna n'abijjayo mu ngeri ye. Oyo si gwe bavuunamira. Wayalamu ma tukhfuun, Allah yamanyi bye tukwese mu nda zaffe, wama tu'linuun ne bye tukoze mu lwatu. Sulaimaani abuuza Hudhudu, abantu abo ddala kituufu ky'oyogera tebavuunamira Allah subhanahu wa ta'ala, bavuunamira kabaka waabwe, bavuunamira n'abakyala oyo Allah subhanahu wa ta'ala ne bamwerabira. Alabika nti afulumya ebyekwese mu ggulu n'afulumya ebyekwese mu ttaka ate ng'amanyi bye tukola mu lwatu n'amanyi bye tukola mu kyama. Oyo si gwe bavuunamira. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Sulaimaani ng'agendera yeewuunya Allahu tebavuunamira Allah. Allahu oyo gwe mbategeeza la ilaha teri asaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa huwa okuggyako ye rabbul arshil azim, ye nannyini namulonde y'ekitiibwa ennene. Oyo si gwe bavuunamira, si gwe bavuunamira, si ye mutuufu w'okuvuunamira. Bavuunamira kabaka, basinza bintu bitaliiyo, sitaani yababuza dda. Nga Sulaimaani yeewuunya ebigambo bya Hudhudu byaleeta. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال ناغامبا Sulaimaani nga yagamba sananzuru tujja kutunula tulabe asadakta oyogera amazima am kunta min alkadhibin oba olimbalimba. N'awaawo akadde wabeerewo commission of inquiry, akakiiko akagenda okubuuliriza bamale okwetegereza ensonga eyo, ate ng'akakiiko ako kajja kubeera nga katuwa ekisembayo tulabe ki ekigenda okubeera nga tukikola. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyaddirira. Sulaimaani yatuuka ekiseera n'awandiika ebbaluwa n'akiwa Hudhudu amanyiyo gye yabadde agenze, gye yabadde atambulidde, n'amugamba bw'ati nti idhab genda bikitaabi haadha otwale ebbaluwa yange eno faalqihi ogisuule ilaihim eri abantu abo b'onoosanga batudde mu bulange summa oluvannyuma tawalla anhum bwe weeviirewo obeereko weweewogoma ebbali fanzuru otunuulire olabe maadha yarji'uun kiki bagenda okuddamu nga bamaze okulaba ebbaluwa eyo. Sulaimaani bw'amala okuwa Hudhudu yamanyi gye yabadde ebbaluwa agimutwalire abeere ng'agitwala agisuuleyo mu lukiiko nga batudde, abeere nga addako wabbali oluvannyuma akenge kiki kye bagenda okubeera nga badisikasinga ku bbaluwa eyo. قالت يا أيها الملأ إني
إلي كتاب كريم. Allah subhanahu wa ta'ala atubulira ebyaddirira nti n'abakyala bw'amala okufuna ebbaluwa qalat n'agamba ya ayyuhal mala'u abange mmwe abakungu abazze wano mu bulange inni maznanze ulqiya ilayya kitabun nsuuliddwa ebbaluwa karimu naye ng'ebbaluwa eno size eza bulijjo baluwa erabika nga y'amaanyi baluwa erabika nga ya kitiibwa gye baginsuulidde nange n'embeera nga ngiyisaamu amaaso naye ebbaluwa eno mugiwulire byegamba innahu min Sulaymana wa innahu bismillahi rrahmani rrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. ebbaluwa eno Allah subhanahu wa ta'ala agitubuulira nga yali egamba bw'ati yali nyimpi naye nga y'amakulu innahu min Sulaiman nkevudde wa Sulaiman yene ebbaluwa wa innahu era ebbaluwa eno ekakasa ng'etandika nti bisimillahi rrahmani rrahim alla ta'lu alayya timugezaako okundaga nti muli ba kitalo nnyo timugezaako okundaga ne mwetwala nti muli ba bbeeyi wa atuni muslimin mbalagira muteekwa okujja mu lipootinge wengi nga mwenna muli bajeemulukufu muli abasiraamu abawedde emirimu ebbaluwa eyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agitunyumiza era mu aya eyo gye tusomye emanyiddwa bulungi nti bisimillahi rrahmani rrahim kyekintu omusiraamu kyatandisa nakyo buli nsonga ya mulimu gwonna gw'aba akola ogw'obuvunaanyizibwa ne nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti omusiraamu yenna akola omulimu nga gwa ddiini gwa buvunaanyizibwa n'atagutandisa bisimillahi rrahmani rrahim omulimu ogwo guba tegujjudde bulungi guba gubuzeemu okubeera nti gutuuka ku bujjuvu bwagwo obutuufu obwannamaddala kale Sulaimaani yatandisa bisimillahi rrahmani rrahim nga mu Qur'ani ye aya eyajja nga erimu ekigambo bisimillahi rrahmani rrahim so nga bisimi ezisinga endala eziri mu Qur'ani zo zajja nga zizze kwawula wakati w'essuula n'essuula nti eno ekome wano ate negenda kutandikira wano okujjako surati Tawba yokka yetaliiko bisimillahi rrahmani rrahim mu Qur'an ng'ate wano wo aya so si ntandikwa ya Qur'ani oba ntandikwa ya sura wano yajjanga aya mu bbaluwa ya Sulaiman alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati ebbaluwa bwe bagitugambye yali ya bubufunze naye nga nkulu eraga nti ono agiwandiise w'amaanyi okusinga gw'agiwandiikira ate alina ensonga lwaki agiwandiise mu bufunze obw'ekitalo ng'ate erabika bbaluwa nnene nnyo. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. omukyala ng'amaze okusomera olukiiko olutudde ebbaluwa قالت yagamba ya ayyuha almala'u abanga abakungu abatudde wano mu bulange aftuni njagala mubeere nga mumbuulira ekyokukola kyekifi amri mu nsonga yange eno mugiwulidde ebbaluwa bweyogedde nti evudde ewa Sulaiman ate ng'etulaze nti tulina okuripootinga gyali nga tuli abasiraamu abawedde emirimu so si kumweragirako nti tuli ba kitalo okusinga ye kyali ma kuntu qati'atan amri sikutulangawo nsonga yange yonna sina kye nali nsazeewo nga nze abatwala omukyala yagamba hatta okutuusa tashhaduunu mwenna nga mumaze okuwa obujulizi nti kyensazeewo ffenna tukikkaanyizaako magezi kige mumpa ku nsonga eyo. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالوا bamugamba bonna nga baddamu kyekimu nahnu ulu quwwatin otulaba bulungi era otumanyi nti ffe amaanyi tugeewulira tulina amaanyi gaffe tetwerya ntama tulina amaanyi gaffe tetunyigirwa mu ttooke okyo okimanyi bulungi bo balowooleza mu kyokulwana wa uli ba'sin shadidin tulina obukambwe obutayogerwako okimanyi bwe tuba tulwanya olutalo tetudda nga tetuwangudde wal amru ilayki kati ensonga tuzizza gy'oli omupiira guli mu mikono gyo gw'obeera ng'olina okutulawo fanzuri tunula olabe mu nsonga ffe tukugambye ekyaffe maatha ta'murini ki ky'otulagira bw'oba otulagira kulwana alhamdulillah tuli tayali amaanyi tugemanyi bw'oba otulagira nsonga ndala tulinze ki ky'ogamba naye ffe tukutegeezezza tetuli nti tuli rede buli kyonna ekintu ekikwatagana n'ebyokulwana oyo mufuzi ayagala kutumanyiira naye kirabika nga amaanyi agaffe g'ogamanyi. قالت إن
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالت omukyala n'agamba ngaddamu olukiiko olumaze okulaga nti lirina amaanyi inna almuluka nze nkimanyi bulungi nti abafuzi inna almuluka nkimanyi bulungi nti bakabaka abaagala obufuzi mu nsi muno idha dakhalu qaryatan singa babeera bayingidde ekibuga ky'abannaabwe afsaduha balika bakyonoonedde ddala waja'alu a'izzata ahliha ne babeera nga bafuula abantu baakyo ababadde ab'ekitiibwa azillatan babalika nga banyoomoofu wakadhalika yafaluuna bwekityo bwe bazze bakola okuva mu mirembe egy'edda bwe tusoma ebyafaayo abatabaala bannaabwe abasinza amaanyi baleka boonoonye abasinza amaanyi baleka ababadde ab'ebitiibwa babagalidde mu makomera nga tebakyali babitiibwa bwe batyo bwe bakola ng'alinga abategeeza nti bannanga omusajja oyo awandiise ebbaluwa mu lulimi lwe muwulidde singa tugezaako ne tubeera nga tuleese okwekalakaasa waali ng'ate atulabudde nti tugezaako okwekalakaasiza waali ne tumulaga nti tuli bakitalo obudde bwonna ajja kuleeta ejje ababadde ab'ebitiibwa nga tuweebwa ebitiibwa tujjako esenkya nga tuli banyoomoofu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bw'ati وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وإني مرسلة إليهم بهدية omukyala n'agamba nga sinalowooza byakulwana ngenda kusooka mbasindikire ebirabo eby'amaanyi Sulaimaani muweereza ebirabo nsooke ndabe fanadiratun nja kutunuulira ndabe mu birabo ebyo bye nnaaba nsindiseeyo bima yarji'u almursaluun kiki mawulire ki ge bagenda okuzza be nnaaba ntumye. Omukyala oyo yali mugezi nnyo n'agamba nti nga sinaba kulowooza byakulwana kubanga okulwana kuviiramu okukkakkanya bannannyini nsi nga bawanguddwa ate n'ekibuga kyonna nekyonoonebwa ebintu baleka babyonoonye kansooke mbaweereza ebirabo singa banakkiriza ebirabo ne babeera nga babitutte nja kutegeera nti bano bantu baagala bya dduniya nja kubassa birabo naye bwe lunaalabanga ebirabo babizizza nja kutegeerera ddala nti bano tebakyasobose ekintu kye baliko kyannamaddala bo bali ku byanzikiriza bali mu kubeera nti bamativu okutuyigiriza enzikiriza eyawukana n'eno enzikiriza eyaffe. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء سليمان ببامرو كجا بatume babetisse ebirabo eri Sulaimaani bwe yabalaba nga bamaze okubimuleetera waali ebirabo byonna eby'ebbeeyi babireese omwogezi w'abantu bali abeetisse ebirabo ne batandika okwogeranya ne Sulaimaan. Qaala n'agamba Sulaimaan atumidduunani bimaalin musazeewo okubeera nga munnyamba na bya bugagga mbu mubeere nga mumperereza mbeere nga munkolako kakuyege enzikiriza eby'obugagga amakulu nti mulebye engi mwavu mwagala kubeera nga mulya enguzi kiffe kye tuliko kyakuyigiriza abantu kubeera nga batya Allah bino ebyenguzi okubeera nga mwagala okututeekamu enguzi tukiize maali tuve ku mulamwa ekyo si kye tulina okukola. Fama ataani Allah nze bye yampa mmwe nga mukyasaaga khayrun birungi okusinga mimma ataakum yeyo be Allah mmwe bye yabawa bye nnina bisinga ebyammwe bal antum wabula mmwe tulaba bulabi. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba abagambe bal wabula antum mmwe bihadiyatikum n'obulamu bwammwe bwe muzze muzunga nabwo tafurahun mulabika nti muli basanyufu singa tukukkiriza nti awo mumaze okubeera nga mutuwangudde naye si bwe kijja okuba. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Sulaimaani agamba abantu abo ab'ebirabo abajja babyetisse irji gw'omukulu lagira banno beetikke bazzeeyo irji ilayhim mubaddiza abantu ababatumye ebirabo byabwe nti bano babigaanye naye mubategeeze nti oluvannyuma lw'ekigaana ebirabo falanatiyannakum tugenda okubaleetera bijunudin amaje la qibala lahum biha ge batajja kusobola kubeera nga beŋŋanga
ge batajja kubeera nga basobodde okubeera nga bagooleka obwanga walanakhrijannahum tugenda okubafulumya tugenda okubagoba tugenda okubajja minha mu nsi yaabwe azillatan nga bawansi nnyo wahum sakhirun era nga banyoomoofu ekyo bakyerinda ebiramu mu bizzeeyo naye mubagambe nti amagye gajja naye situkakasa nti waliwo omuntu ajja okusobola ogateekamu obwanga wabula ate nga bannannyini nsi mujja kubeera nga mukkakkanyizibwa mubeere nga n'oggobwa mu nsi yammwe mugobwamu ebyo bye muba mubaddiza. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baba bakyatambula nga bazzaayo ebirabo bye babadde baleese. Qaala Sulaimaani n'atuuza olukiiko olunene nga bumulutegeera afuga amajini n'afuga n'abantu n'afuga ebinyonyi kati olwaleero essaawa eno ekinyonyi kye kirina netiwaaka wakati wa Sulaimaani ne wakati w'abali abantu abasamiza abasinza wanjuba. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti Sulaimaani yatuuza olukiiko. Qaala n'agamba nga buli mu lukiiko ya ayyuhal mala'u abangemu abakungu abatudde wano abakungu ba Sulaimaani ayyukum anikum ayinza okuba omuwulize ya'tiini agenda andeetere bi arshiha namurundo y'omukyalo oyo gye batugambye nti ye y'amaanyi erikama tiribona qabla an ya'tuuni muslimiin nga tebannaba kutuuka wano wendi nga bazze ng'abasiraamu abajje mu lukufu. Ani mumwe asobola okukola omulimu ogwo? قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. الله سبحانه وتعالى تنميزا قال إفريت من الجن نريغان بالجن يالي كانتي يرسينغا غني واغاماني نريغان بان يوانيكم كون نريغان بان تسبو مكما وفي أنا آتيك به نزنيندا كوكوليترا نمورondeyo قبل أن تقوم من مقامك ngatonna bana kusituka mu kifo wotute amakuru nti ebbanga eriri wakati w'okusitukako obeerenga oyimiriza butengerera nja kubeera nga mmaze okugikutuusaako wa inni alayhi mazimanze ku namurondeeyo laqawiyun nekakasa amaanyi ngalira amiina ate ndi mwesigwa tekulina kimu kijja kubulako wadde okufuuyibwa empewo nti kibeerenga kibuukako oba kisigala mu bbanga oba kifuumuuka n'enfuufu byonna nja kubikuuma bulungi era mbituuse wano mukama wange. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله سبحانه وتعالى تنميزي byali mu meeting Sulaimaani bwe yatunuulira ifuriitu min aljinni ejjinni eryali ery'amaanyi nga limaze okwogera n'anyooma obudde bwe lijja okumalayo nga bujja kuba bungi. Qaala alladhi indahu ilm Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yayogera oyo yali alina okumanya okwannamaddala min alkitaabi ng'akujja mu kitabo kyaffe. Sulaimaan yennyini ye yatunuulira ejjinni n'alinyooma sipiidi yalyo obunafu bwalyo nti lijja kuba likeereye nnyo okubeera nti ebbanga lye linaamalayo lijja kuba ddene. Omuntu watuukira okuva ku ntebe asituka ayimirira atereere yanyoomawo nnyo naye olw'okubeera nti yalina okumanya Allah subhanahu wa ta'ala nga yamuyigiriza azkar Allah subhanahu wa ta'ala nga yamuyigiriza ekigambo kyayinza okwogera ne kibeera nga kisobola okumukolera omulimu mu sipiidi ey'ekika ekya waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba yali yamuyigiriza nga ilimu eyo eri mu bitabo bye baamuwa Sulaimaan n'agamba nti ana atiika bihi nze nga Sulaimaani ngenda kugireeta ngenda kukozesa ilimu Allah gye yampa. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumpa ekigambo kye ngenda okwogera ngende nze nja kugyereetera qabla an yartadda ilayka tarfuka nga gwayogedde nti ogenda kugireeta eriiso lyo lye linnaba kubeera nti litemya etayimu oba akaseera akali wakati w'eriiso okubeera nga litemya ekikowekowe okukka wansi akaseera ako kekenja okumala gojja kumala ebbanga ddene. Nze njagadde nkulage nti Allah yampa okumanya Allah yampa ekitabo ekirimu okumanya ngenda kugireeta nga n'eriiso lyo terinnaba kuzza kubeera nti litemya.
falamma ra'ahu wamaru kulaba namulondo mustaqirran gyetebenkedde bulungi indahu waali kubanga yayogera ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo ebinene bye yali yamuyigiriza. Allah subhanahu wa ta'ala yayigiriza bannabbi be nga bw'aba ayagadde, naye ekigambo kye yakozesa kyamuyamba. Bagamba abamanyi nti yagamba ya hayyu ya qayyumu nga ge gamu ku mannya amanene mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, nga bw'oba ogakozesezza kyoba ogakozeserezaako Allah subhanahu wa ta'ala kikuwanga bw'oba okyagadde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bw'amala okulaba namulondo ng'etebedde, qala n'agamba hadha min fadli rabbi, bino byengera Katonda byonna biyampa, liyabluwani ng'ayagala ngezese, ashkuru namwebaza am akfurun oba naagaana okwebaza nenneeyisa ekikafiiri. Waman shakara omuntu yenna aba yeebazizza ku ekyo Katonda kyamuwadde, fa innama yashkuru linafsihi, mazima okwebaza kuyamba mwoyo gwe. Waman kafara omuntu yeeyisa ekikafiiri naagaana okwebaza, fa inna rabbi, Katonda wange ganiyyun mugagga, talina kyeyeeguya eri bitonde bye, karimun ate wakisa mugabi. Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'ogaana okumwebaza era akuwa. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyagenda mu maaso ng'entebe emaze okutuuka ewa Sulaiman, namulondo ey'ebbeeyi emaze okutuuka. Qala n'agamba, kubanga mujjukire bwe yagamba nti njagala namulondo eno emale okutuuka wano, naye nga bali tebannabaatebba okubeera nga bajja, ne babeera nga Sulaimaani namulondo erabika emaze okutuuka. Oluvannyuma lw'okubeera nti etuuse, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba qala nakkiru laha arshaha nanzur atahtadir am takunu min alladhina la yahtadun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, qala n'agamba nakkiru laha arshaha, Sulaimaani n'agamba abantu abaali awo abakulu mu lukiiko nti njagala mubuzeebuze namulondo yeeno, nanzuru tulabe, mugiteekeko ebijolobero mubeere nga mugibuzaabuza, tulabe atahtadi omukyalo ono banaaba atuuse wano anaasobola okutegeera n'aluŋŋama n'ategeera ennamulondo ye, am takunu min alladhina la yahtadun, oba anaabeeramu abo abatasobola kutegeera namulondo ye nti yeeno. Sulaiman n'alagira amajinni, n'alagira abantu bagiteekeko obungodiira bagibuzeebuze, oluvannyuma bw'anaabazze bamubuuze namulondo ye efaanana ng'eno, tulabe oba anaagitegeera oba taagitegeere. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فلما جاءت omukyala bw'amala okulipootinga ng'atuuse wa Sulaiman, qiila ne bamugamba ahakaza arushuki, ne namulondo yeetunulanga eno eyaffe eri wano. Omukazi bw'agyekebejja, qaalat n'agamba kaannahu hu, ng'eringayo. Wa utiina al-ilma min qabliha, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti twali twaweebwa okumanya, Allah nga yatussaako okumanya olubereberye lw'omukyalo oyo nga tannaba kubeera ng'abeera omukkiriza. Wa kunna muslimiin, twali ffe okuva edda n'edda nga tuli abantu abasiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yaleetera nabiyuna Sulaiman alayhi salam okubeera nti ye yali musiraamu okuva edda, yali yamuwa ekirabo eky'obusiraamu okuva edda, nga n'abantu tebannaba kubeera nga bategeera obusiraamu kiki. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah, byali byamuggula dda ebyo bye yali asinza ebitali Allah, nga byamuggula ne bimuggyako ekkubo ettuufu ery'okusinza Allah, n'abeera ng'asinza n'abantu be ng'asinza enjuba. Innaha kanat min qaumin kafirin, yali mu bantu abalabika nti tebaali bakkiriza, abaali abakkiriza abalungi. Ku budde obwo yali nga asinza ebyositaani ng'emuwugudde nga mulagira kusinza enjuba. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. omukyalo oyo bw'amala okutuuka ewa Sulaiman nga namulondo yamaze ogiraba byonna byebyo biwedde, Sulaiman yali yategeezebwako nga bwe batugamba wano nti omukyalo oyo amagulu ge galabika si magulu g'abantu, galabika agayiga amagulu ga kisolo, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'awa Sulaiman amagezi ate singa omukyalo oyo alabe oba ddala bw'atyo bw'ali. Sulaiman yazimba ekisenge kiri nga kirungi nnyo, n'akola omwaliiro gwe nga mulungi nnyo, omwaliiro ogwo nga wansi asinyeyo ekidiba, n'ateekamu amazzi amalungi, n'ateekamu ebyennyanja, waggulu w'ekidiba ekyo n'ateekayo endabirwamu glasses ezirabika nga zitangalijja bulungi, nga bw'oba olina kutambulira ku glasses ezo olyoka ogenda eri ku platform awali omukulu gy'atudde, ekiyonjo gy'atudde Sulaiman. Kati Sulaiman yatuula ku kiyonjo eri ebbali, naye ng'okutuukayo olina kuyita ku ndabirwamu ezo eziri wansi waazo amazzi agatangalijja n'ebyennyanja wansi. Ekidiba ekyo kyeyazimba ng'akizimbye mu mwaliiro ogwo ogwali omulungi. Kati omukyala yatuuka ekiseera ne bamugamba Sulaiman n'amuyita nti mumuyita ajje, ng'alina kuyita ku mwaliiro guli ogulina wansi amazzi ng'atambulira ku glasses waggulu. Qiila laha, omukyala oyo n'agambibwa udkhuli as-sarha, genda oyingire wali ku mwaliiro omukulu gy'ali akuyita. Falamma ra'atuhu, omukyala bw'amala okulaba we bamugambye okuyita ku mwaliiro, hasibatuhu, lujja yalowooza nti nnyanja ey'ebuziba. Wakashafat an saaqayha, kwe kubikkula ku ntumbwe z'abeere ng'alinnya amazzi asomoka agende wali ewa Sulaiman. Qaala Sulaiman n'amugamba innahu sarhun, eyo gy'oli ogwo mwaliiro, mumarradun min qawarir, twagwaliiridde endabirwamu, tekakubeera nga weebikkula, tekakubeera nga ogayita amazzi. Qaalat, n'agamba omukyala ng'amaze okulaba tekinologi oyo, rabbi katonda wange, inni zalamtu nafsi, nali azaamanya dde omwoyo gwange, wa aslamtu, mu butuufu njeemulukuse, maa Sulaiman, kati ndi wamu ne Sulaiman mu nzikiriza emu, li rabbil aalamiina, nzikirizza okubeera nga nsinza oyo Allah omulezi w'ebitonde. Omukyala asiramuka, ng'asiramuka wamu ne Sulaiman. Olwawo abamu batugamba nti yamuwasa, abalala ne batugamba nti teyamuwasa. Ebyo tebitukwatako kinene, Allahu a'lam, Allah yasinga okumanya. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso atunyumiza buli lwabulira nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ng'amubuulira ku bannabbi abaasooka, aba ayagala kumunyweza, aba ayagala kumugumya nti naawe beera mugumu, si ggwe osoose okusanga ebizibu. Banna abaakusooka mulimu balina ebizibu bye baasanga, naye be baawangulanga, abaali abajeemu be baawangulwanga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walakad arsalna, mazima twatuma ila Samudi, eri abasamudi, akhahum, muganda waabwe yali ayitibwa Salihan, an ibudu llah, ng'agamba abantu be nti musinze Allah yekka. faidha hum fariqani, yagenda okwesanga ng'abantu beetemyemu ebiwayi bibiri, yahtasimun, nga balina obutakkaanya. Abamu nga bagamba tuyinza kuba ku ddiini y'abajjajjaffe, abalala nga bagamba nti ffe tuyinza kugiddako nga Salih aleese amazima. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال ناغamba ya qaumi bantu bange lima tastajiluna bisayyi'ati, lwaki mupapa nnyo okusaba ebibi, qabla alhasanati, nga temunnaba kubeera nga musaba Allah okubawa ebirungi. Abantu bedda baabeeranga nga mu kulimbisa bannabbi baabwe babagamba nti oba Katonda wo waddala mugamba atukole kino na kino nga bw'otugamba, naye bw'oba takisobola kikola bwe tuleke tubeere nga tunyweredde ku bye tusinza. Nabagamba lwaki mwanguyiranga okusaba ebibi bibatuukeko qabla alhasanati, nga temunnaba kulowooza ku birungi ng'okwegayirira Allah abeere nga abasonyiwe ebyo bye muzze mukola. Lawla tastaghfiruna Allah, singa kali mwegayiriranga Katonda abasonyiwe, la'allakum turhamun, oboolyawo Allah ayinza kubateeka mu basaasirwa. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند
الله بل أنتم قوم تفتنون. الله سبحانه وتعالى gamba قالوا abantu bamugamba abantu basalihin amazuku biranga abantu bajenye batuke ekisera ne bamugamba umugamba swalihi fayarna bika tukubiddwa ebisirani kulw'okujja kwo tukubiddwa ebizibu tutuukiddwako emitawaana miyitirivu nnyo bukyojjanga otandise otusomesa ebintu ebyo wabiman maaka n'abo booli nabo abakukkiriza mwe mutuleetedde ebizibu mu nsi muno tugwa ku mitawaana egitaaliyo eggulu litandise okukuba abantu singa yali mu Uganda yalibadde ng'ayogera baatyo ziraddu zigwa bino bikola ki bino biragijja bitya Allah subhanahu wa ta'ala abasajja bano abakafiri abateekamu ekirowoozo ekigamba bwe Salih bukyojja n'abakugoberera bwe tamutandika kusomesa njiri eyo tutandise okufuna ebizibu qala Salih n'abagamba wa'irukum inda Allah ebizibu byammwe bivuta eri Allah okubanga mutye nga mugambibwako naye ne mutabaako temweddako Allah subhanahu wa ta'ala n'abanyigira bal antum qaumun tuftanun muli abantu era abajja okutuusibwako ebibonyobonyo muli abantu abajja okutuusibwako ebibonerezo singa munaabanga mulemedde ku mbeera ey'obujeemu bwammwe mujja kubeera nti mugezesebwa ebigezo ebibi mugezesebwa ebigezo ebijja okubeera nti temujja kumalako nabyo. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان في المدينة مشبوك معلمو ekibuga ekyo kyayitibwanga Hijr ekibuga ekyo Salih yalina abantu baba Samud mu kibuga ekyo mwalimu 9 rahatin agavubuka gaali 9 yufsiduna fil ardi nga munsi gamanyiddwa nga agasajja agoonoonyi agavubuka gaali mu kibuga omwo nga gali 9 nga agavubuka goonoonyi nga wala yuslihun tegasuubirwamu na kubeera nti gayinza okulongooka tegali mu mirimu emirungi wabula buli kaseera genyigira mu bikolobero Allah subhanahu wa ta'ala tunyumiza gateesa gatya ku nabbi we Salih. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Zaatuuka ekiseera ne gagamba taqasamu billah buli muntu alayirire munne Allah buli muntu tugenda okukola ekikolobero nga tukikola nabbi ono Salih naye nabbi Salih ono yeeyita nabbi kubanga go gaali tegamukkiriza buli omu alayire ng'alayira erinnya lya Allah lanubayyitannahu tuteekwa okumukolera olukwe ekiro tumwere nga tumuggyawo wa ahlahu n'abantu be nabo tubeere nga tubajjawo tulina okubeera nga tutta omusajja oyo n'abo abamugoberera kubanga tutuuse ku bizibu olw'omusajja oyo n'abo abamugoberera buli omu alayire nga tetugenda okukola tumaze okukkaanya tewaliwo agenda kulya muffe lukwe gasajja goononefu naye nga gakkiriza tiwe galayira ekirayiro kijja kubeera nga bakiyimirizako babeere nga bakola missoni yaabwe gwe bulungi somma oluvannyuma bwe tunaamala okutta Salih n'abantu abamukkiririzaamu lanakuulanna liwaliyihi tujja kugamba abantu abamuyinako obuyinza ma shahidina mahlika ahlihi tetwabaddewo tujja tetulina kyetumanyi ku kufa kw'abantu ba musajja oyo n'okufa kwe tekirina kyetumanyiiko tetujja kubyegaana wa inna la sadiqun tumatiza abantu abalina obuvunaanyizibwa ku bantu abo betusse ffe twogera mazima okufa kwabwe tetulina kyetukumanyiiko tetwoli mu byaffe tetubalinaako mpalana abasajja abo ne bakola olukwe nga buli omu baagala bali 9 buli omu amala okulayira Allah subhanahu wa ta'ala erinnya lye oluvannyuma balyoke bakole ekintu ekyo bagende batemule Salih n'abagoberezi be ate oluvannyuma beegaane babeere nga beewozaako eri bannannyini bantu abo nti okufa kwabwe ffe tulina kyetukumanyiiko. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wamakaru baasala enkwe wamakaru makran baasala enkwe zaabwe mu nsala esemba y'okubeeya waggulu nga baagala okutta nabbi oyo wamakarna makran naffe ne tubeera nga tukola ekisoboka okubeera nga tumenya enkwe zaabwe okubeera nti zituukirira zigwe butaka wahum la yash'urun nga nabo tebakitegeera nti bapulaani nga tumenya. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين.
fanzur tunulabe kaifa kana butabu yali aqibatu enkomerero makrihim yenkwe zaabwe baamalako bate baamalako wallahi tebasobola kumalako era enkwe zaabwe zaabasuula mu nnyanga anna dammarnahum mazima ffe twababetenta olubetenka wa qaumahum n'abantu baabwe bonna ajma'in mu kutwalira wamu nga tuleseewo abato n'abakulu nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba mu ssuula emu nti yababetenta olubetenta n'abamalawo wala yakhafu ukubaha n'abeeranga gatidde nkomerero yaabwe gye baafaamu eyali eyo ey'obulumi ey'ennyiike. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abawarabu nti watilka buyutuhum khawiya gaga amayumba gaabwe mugalaba gasigala ttayo gasigala bifulukwa bima zalamu olw'obulyaz'amaanyi bwe baalaga kuno ku nsi inna fi dhalika mazima mu sitoori eyo gye tunyumiza la ayatan mulimu ebyokuyiga liqaumin ya'lamuun eri abantu abamanyi. Singa abawarabu nammwe munaagezaako okuwalana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mugezaako okwagala okumutta nga bwe mwakipulaaninga ne mwetoolola ennyumba ye n'afuluma n'abayiira n'ettaka ku mutwe naye temujja kumalako nga bali bwe bataamalako era kyakuyiga kinene mu byafaayo ebyayita naye ate era temuyizeemu nammwe mukoze kyekimu kya mukisa mubi mujja kubeera nga amayumba gammwe gasigala ttayo abakkiriza basigale nga bwe bali waggulu. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا twajjanga tuwonya abakkiriza وكانوا يتقون abalala tulaga nti balirede okubeera nga batya Allah bateeka amateeka ga Allah mu nkola abo twabawonyanga ebizibu ebyagwangawo. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso nga anyumiza nabbi Muhammad ebyaliwo nga taliiwo asobole okubeera nga anywererako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waluutan jukira Luutu alayhi salaamu abantu be ku mulembe gwe be bantu abaasooka muno mu nsi okulya ebisiyaga ng'omusajja akozesa musajja munne ne balekawo abakyala ne babeera nga banyiiza nabbi Luutu ne banyiiza ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abazikiriza ensi yaabwe n'agikola upside down n'agifuula oluvannyuma lw'ogifuula n'agiyiwako amayinja agava mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala era amabbali gaabwe oba ku kitundu ekyo n'akolawo n'ennyanja enfu abawarabu baagiyitangako Allah n'abagamba naye temuyinza kuyiga mu kyafaayo ekyo. Kabulabe Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba waluutan jukira nabbi Luutu idh qaala liqaumihi jukiranga naye agamba abantu be ng'abali mu kubabuulirira ata'tuuna alfahishata musazzeewo okubeera nga mukola ekikolwa eky'ebisiyaga wa antum tubsiruun nga ddala muli basajja abalina amaaso agalaba kungulu ne munda nti galina okubalaga kyemukola nti tekikolwa muntu. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء mazima musazzeewo okubeera nga mukozesa basajja bannammwe mubamalireko obwagazi bwammwe ne muleka abakyala. Bali si ekyo kyokka kye ndaba kyemukola wabula ndaba nga waliwo we mutuuse antum qawmun tajhalun mu butuufu kati mufuusa abantu abasiru abannamaddala kubanga ekikolwa kyemukola tekiriyo kitonde kyonna kyali kikikoze. Enkoko teyinza kukikola, ente teyinza kukikola wabula kati we mutuuse mufuusa abantu abasiru abannamaddala okubeera nti mukozesa basajja bannammwe. Naye kyewuunyisa abantu ab'omulembe guno omutegeevu okubeera nti ebyazikiriza abantu abaatusookawo byonna ate tubikoze wholesale. Abantu ba Shuaibu baazikiriza na kukyankalanya minzaani nga balina ebipimo bye batundiramu, balina ebipimo bye baguliramu, ebyo naffe ate bye tukola. Allah subhanahu wa ta'ala abo n'abazikiriza ate naffe kati tubikola. Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza abaaluutu okulya ebisiyaga. Olwaleero abantu abategeevu abalina okusoma abamanyi ebyafaayo ate era kyebasazeewo okubeera nga bakiwagira Allah subhanahu wa ta'ala nakyo ajja kutunyigira enyiga ez'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala
munyiivu gye tuli singa tunaabeeranga abantu abalabufu mu ffe tebasobodde kugamba kwabo abagwenyufu nga Luutu bwe yakola tujja kuba ku bizibu so ng'ate baatulabula dda nti temulowooza nti ekizibu kijja ggwa kw'oyo yekka ekibonerezo bwe kinajja kijja kukoma kw'oyo anaaba akoze ekikolwa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubunyisa Saalumanya ne Naalumanya ekibonerezo oluvannyuma balirabira eyo nga buli omu asasulibwa okusinziira nga bwe yeeyisanga. Omulembe guno gulabika gwetaagisaayo abantu abasobola okuyimirira ku magulu gaabwe abiri ne balwanyisa embeera embi efaananako ng'eyo kubanga Allah yaginyiigira n'aleka ng'agitabye mu bitabo bye ebeere ekyokulabirako eri abalijja ng'alinga akutegeeza bwe muli bwama amagezi temukola ng'abo kye baakola. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa abafuzi abasobola okulwanyisa embeera ezifaananako ng'ezo mu sosaate zaffe tusobole okuwona ebibonerezo bya Allah. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لوط عليه السلام ng'amaze okubeera ng'abuulirira abantu be فما كان جواب قومه tekwali okwanukula kw'abantu be nga bamwanukula okumuddamu ng'amaze okubalabula baamugamba okugjako kye baayogera kyali beekiti illa an qaalu okugjako baayogera bamugamba baagamba bannaabwe akhriju ala luutin mufulumye abantu ba luuti mubagobe min qaryatikum mu kibuga kyammwe innahum unaasun balabise nti bantu yatatahharuuna abaagala okutulaga nti batukuvu okusinga naffe bwe babeera nga embeera gye batuuseeko ekirina okukolebwa luutu kumugjamu mu nsi yaffe munaagenda awangaalire mu kibuga ekirala kubanga atulaze nnyo nga bw'ali omutukuvu yeebale nnyo yeebalire ddala oba tuli boonoonya atuleke n'obwonoonyi bwaffe ye anoonye bw'anaawangaalira awatali balira bisiyaga tujja kubireka فأنجيناه يتواموnya Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأنجيناه twamuwonya وأهله n'abantu b'abaali bamukkirizzaawo yalina abakyala babiri omukyalo omu n'abeera ng'azikiridde omukyalo omulala n'abeera ng'awonye illa okuggyako imra'atahu mukyala wo ne yali omukyamu qaddarnaha twali twamugerera dda min alghabirin nti agenda kubeera mu balizikirira omukyalo ono ekyamuzikiriza yalinga alina olugambo ku bagenyi bonna abajjanga ewa Luutu nga bazze ewa Luutu okumulaba omukyalo ono yazikiriranga abavubuka aboonoonyi nteeka eriyo n'abavubuka abakyadde bwe muba muli tayali muyinza okuyitayo ne mubalaba nga yeddiirwa omukyalo ono gy'alimu era ebiseera ebisinga obungi abakyala batera okukola ekintu ekyo ng'ewaka waakyaddewo abagenyi ng'oba bawala bayinza okuzigirira abavubuka ku bitundu byabwe nteeka eyo nno eriyo omuntu omukyalo oyo n'abeera ng'ekikolwa ekyo kyakola ne bakyala banne b'omulembe guno singa mugezaako kukikola Allah subhanahu wa ta'ala ababuulira nti okusendera abantu aboonoonefu eri ebikolwa eby'obwonoonefu babeere nga bye babikola kimu ku bintu ebibi ebyazikiriza mukyala munnammwe mukaalo oyo eyazigiriranga agavubuka abagenyi abaabeera nga bakyadde mu maka ga Luutu. Allah agamba atya وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم twaba tonnyeseza mataran enkuba eyali ey'amayinja ag'omuliro fasaa naye yali mbi nnyo matarun enkuba almuntarin ey'abo abaatiisibwa ne batasobola kweddako قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله yogeranga ogambe nti alhamdulillah matendo gonna ga Allah ogambengako nti alhamdulillah Allah yeebazibwe wasalamun ala ibadihi emirembe gibeere ku baddu be alladina stafa abo Allah be yalonda Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa obukkiriza Allahu khayrun amma yushrikun أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الله سبحانه وتعالى بوزا الله خير
mumulaba Allah ye mulungi okusinza oyo kamala byonna oyo eyakola eggulu n'ensi n'awanirira eggulu eritaliiko mpagi erabikako ye mutuufu okusinza amma yushirikun oba ebyo abantu gye babeera nga balokompoka nabyo nga babeera bali mu busamize bwabwe ne babeera nga bagwirana nabyo babeere nga babisinza ebyawongo nga nabyo bitonde ngabbo Allah ye mutuufu w'okusinza oba ebyo ebintu Allah bye bamugattako bye bituufu by'okusinza ansi erikkiriya nti ye mutuufu w'okusinza ye Allah yennyini yatonda ate ebintu ebyo abalala bye basinza Allah abuuza amman khalaqa as-samawati wal arda oba oyo Allah yakola eggulu n'ensi ye mutuufu w'okusinza wa anzala lakum mina as-samaa'i maa'a eyabasiga obeera abasiga okuva mu bire amazzi n'agamba nti fa ambatina bihi amazzi ago ge tubakisizza okuva mu bire tumeza nago hadaikan amasamba hadaikan amalimiro zaata bahjatin agalina essanyu eri abalimi n'olabanga enkuba etonnye ng'omulimi alina essanyu ma kaana lakum an tumbitu shajaraha sibwali busobozi bwammwe n'akamu n'akeddagala okumeza ebitooke ebyo okumeza emiti egyo si busobozi bwammwe n'akamu n'akeddagala akola ebintu eri ataano okugattako omuntu omulala a ilahum ma Allah awali Allah oyo wasaanidde okubeerawo bukatonda obulala bal wabula hum qawmun ya'dilun bantu abakyusa ekintu ekituufu ne bakola ekikyamu batagala butagazi أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ayongera n'agamba ng'ayagala okulaga obukakafu bw'okusinzibwa bwe yekka awatali kusinzibwako kintu kirala kyonna kimugattako agamba amman ja'ala al-arda qararan oba oyo yabafuulira ensi eno ng'etebenkedde entende wa ja'ala khilalaha anhara n'abateera mu nsi muno emigga ne gibeera nga gikulukuta wa ja'ala laha rawasiya n'abateera mu nsi muno agasozi ne ganyweza ensi eno ereke kubayuganya wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza n'ateeka wakati w'ennyanja ebbiri ekisenge ennyanja oyinza ogitunuulira ng'eri emu naye nga erimu ebyalo n'ebyalo naye nga buli kyalo kyetongodde ennyanja ya wano si eyawali ennyanja yadde nga ziri mu kiwonvu kyekimu Allah ateeka ennyanja weriisolo n'ogiraba nti eri emu naye nga erimu ebyalo eby'enjawulo nga birimu amateeka ag'enjawulo nga Allah subhanahu wa ta'ala ye bw'aba yakola mu nkola ye Allah subhanahu wa ta'ala agamba oyo yabafuulira ensi ng'etebenkedde tebayuganya n'abateerako ensozi ne gizinyweza n'abeera ng'abawa emigga ne gikulukuta tegibatabaala ennyanja tezijja gye muli n'azisibira awo a ilahum ma Allah bakatonda abalala beetaagisa awali Allah mubeere nga musinza bakatonda abalala nga mubamugattako amakulu nti kisoboka bannaye wabula aktaruhum abasinga obungi la ya'lamuun ebyo byonna tebabimanyi byojja oyogera nti katonda yakola kino Allah tebabitegeera أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ayongera obujulizi obulala obulaga obwa katonda bwe nti yasaanidde okusinzibwa nga tagattiddwako amman yujibu lmutarra oba oyo ayanukula omuntu ali mu kaseera akabi ida da'ahu bw'abeera ng'amukoowodde wayakshifu ssuu'a n'amuggyako akabi akaba kamutuuseeko wayaj'alukum khulafa al ardi yabafuula mmwe nga musikira bannammwe wano mu nsi babafa mmwe ne muddawo nammwe ne mufa ne waddawo abalala oyo alina obuyinza obubatta ate n'alekawo abasigaddewo a ilahum ma Allah walina okubeerawo bakatonda abalala wali Allah oyo qalilan ma tadhakkarun naye bitono nnyo bye muyinza okwebuulirira nabyo mulibeeralize nnyo أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله
تعالى الله عما يشركون. الله سبحانه وتعالى يونغرانغا غامبا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر وبوي الله سبحانه وتعالى أبرونغا من مصبر وكبيرانغا مجتا مبزيكي سيبيري كروكاروني كنيانجا ويرسل الرياح نابسين بكرين توين نونجي بشرا غزينا مولدا مرونجي غزيز فكيري مامزي بين يديه empewe nungi eyejja mu maaso gaayo ng'emabega egenda okuvaayo enkuba ejjenga nnungi bayina yadayi rahmatihi nga mu maaso gaayo eriyo okusaasira kwe gemazzi ensi ebadde ekaze ng'egenda okutonnyako enkuba ng'embuyaga ennungi zijja zivuga ebire mu maaso g'ebire ebyo nga wajjayo mu maaso g'embuyaga waliyo ebire ebigenda okutonya emiddo gimere ebisolo birye abantu babeere nga balya oyo atonnesa enkuba n'asindika embuyaga ne zivuga ebire ne zisaasaanya enkuba wonna 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 ensi n'ebuna ailahum maa Allah era wakyetaagawo bakatonda abalala awali Allah oyo gw'otegedde akola ebyo. Ta'ala Allah ekitiibwa kye kigulumizibwe amma yushirikun okwawukanira ddala n'abasamizi be balokompoka nabyo. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق وبوي الله أتاندك وكتوندا ثم يعيدوه غير ياغندو كزاو يديري بي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 byibi okuva eyo mu bire n'abeera nga senkuba wal ardu n'abeera nga abagabirira enkuba bw'eba etonnye ebintu ne bimera okuva mu ttaka ailahum ma Allah era wasaanidde okubeerawo bakatonda abalala awali Allah oyo. Amakulu nti nedda kul bagambe haatu burhanakum mutuleetereyo nammwe ebyammwe in kuntum sadiqin bwe mubanga mwogera amazima nti bye musinza bisaanidde okusinzirwa atali Allah. Allah amaze okunnyonnyola ebibye n'abalaga nti asaanidde okusinzibwa olw'ensonga eno n'eri aya zonna ezo zize zinnyonnyola. Kale nammwe abasinza ebitali Allah bwe muba muyinayo ensonga nga muyinza ogisimba nga neesimba esobola okumatiza ekitusinzisa lubaala ono emisambwa gino amajinni gano ebintu bino abalongo byebikola ekintu gundi ne gundi lwe mubeera nga muyinayo obujulizi obw'enkukunala obusobola okuyimirizibwawo nti musaanidde musinzeeyo muleke Allah bwe muba mwogera amazima kale nammwe mwanje muleete ebyammwe. Allah subhanahu wa ta'ala yali abasoomooza naye nga tebyayinza kuleeta nsonga neesimbu n'agigatta ku bya Allah subhanahu wa ta'ala byayogedde. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل لا يعلم تبيامني من في السماوات والأرض يبري مبانغا ونبري منسمنو الغيب إبيام بينم بمتصبر قربكنا ماسو إلا الله كجاكو الله يا بمني منسمنو مريم بيشتربا Allah yabiraba mulimu bye tutamanyi Allah yabimanyi wama yash'uruna ayyana yub'athun abantu tebasobola na kutegeera nti waliyo olunaku lwe bajja okuzuukira. bal iddaraka ilmuhum fil akhirati bal hum fi shakkin minha bal hum fi shakkin minha bal hum minha 'amun. bal wabula iddaraka ilmuhum fil akhirah irimu yaabwe ebikwatagana n'akhira ya wansi nnyo bal hum sekyo kyokka hum fi shakki era bali minha balina n'okubuusabuusa ku kikwatagana n'olunaku lw'enkomerero. Ilimu gye balina ya wansi nnyo nnaku nnyo ilimu gye balina ku akhira ya wansi eri tebasobola kubeera nga bategeera balina obutategeera ku byakhira bal sekyo kyokka bategedde kaate hum fi shakkin minha babuusabuusa okubeerawo ku akhira okubeerawo kw'essaawa y'enkomerero bal sekyo kyokka hum bo minha ku nkomerero bw'ogibabuulira amun bamuzibe tebasobola nakulaba. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال الذين كفروا
abatakkiriza nno bulire oluusi bamanyi n'okwogera nga bagamba aiza mitina bwe tuli batufudde waqala allazina kafaru bagamba abatakkiriza aiza kunna turaban bwe tuli batumaze okumerenguka nga tufuuse ettaka wa abauna ne bakadde baffe ainna la mukhrajun ddala kiri mbwongo kijja nti tuliddamu ne tufulumizibwa mu ttaka ne tubanga bwe tuli kibuuzo ekirabika nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yakireeta nnyo mu Qur'ane olw'okubeera nti na buli kati bangi bakyebuuza ila yaumi qiyama batakkiriza bajja kukyebuuza. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. bongerako nga bagamba nti lakad wuidina twalaganyisibwa dde ensonga eyo ey'okubeera nti bali tuzuukiza naye tejjanga haada ensonga eno nahnu wa abauna ffe ne bajjajjaffe bajja bagibagamba min kabulu okuva edda in haada teri nsonga eno nti ntuufu illa okujjako asatiru l awalina ezo sitoole z'abedda banyumya mu bunyumya. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل bagambe siru fil ardi mutambule mu nsi wano fanzuru mubeere nga mulaba oyinza obutatambula na bigere naye oyinza okutambula n'otambula ng'oyita mu kusoma ebitabo oyinza okutambula ng'otambula owulira ebyafaayo lutambuza obwongo otunuulira ekyali mu nsi wano kaifa kana aqibatu lmujrimin yabanga etya enkomerero y'abantu abaalemerangako ku bwonoonyi ne babeera nga bo beeyisa mu ngeri y'obwonoonyi baamalangako oba tebaamalangako. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الله سبحانه وتعالى قام ولا تحزن عليهم تنقوا لبانتوابو. الله سبحانه وتعالى قام النبي محمد وجاك سانغاري بمو أباتا وانيا قام النبي أباسو كناوي بجاك توانيا bajja kwogerera ebisongovu n'ebintu n'ebiwanvu naye togezangako okubeera nti onakuwala tebakujja mu mbeera n'onakuwala wala takun fi dayqin tobeeranga ng'owulira muli okuzitoowererwa mu kifuba tofunda walirwanga ekifuba. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nabbi Muhammadi nti towuliranga akanyigo olw'okubeera nti bakwogerera ebinene bakwogerera buli kimu towuliranga akanyigo gwe ebintu bitwale ng'ebitali bya makulu mimma yamkurun ku nkwe zonna ze bagezaako okubeera nga bazikolera bakolera enkwe bakwogerera bino naye togeza kubiteeka mu kifuba kyo kubeera nti bituuke n'okuzitoowerera. baayogera dda abaabyogera naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abakwatako. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون abantu bazze boogera nga batugamba lunye mata hadha alwa'du yemama endagaano eyo yadde ey'ekiyama in kuntum sadiqin bwe mubanga mwogera mazima. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل bagamba abantu ababuuza ekibuuzo ekyo asa obuulyawo an yakuna ridifa lakum obuulyawo eri kumpi nnyo okubeera nti ebali mabegaawo temufaayo ekintu ekyo baakibuuza naye abantu abaaliko mu lutalo lw'e Badiri Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okubeera nga abatta nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama abakafiri abattibwa mu lutalo lw'e Badiri Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabaziika mu kinnya kimu ng'emirambo gitandise okuwunya n'abakuŋŋaanya n'abateeka mu kinnya naye oluvannyuma lw'okubaziika Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atandika okubayita erinnya limu kw'omu gundi mutabani wa gundi gundi mutabani wa gundi fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa mulabye mubisanze Katonda bye yabalaganyisa mubiraba nti by'amazima ebyatulaganyisa tubiraba nti by'amazima ebyammwe mubisanze nga by'amazima. Umaru n'amugamba ne basahaba ya Rasulallah osobola otya okwogera n'emirambo egirabika nti nno gyonna giganise n'okuwunya. Nabbi n'abaddamu nti temulowooza nti mwe mubasinga okuwulira naye wadde nga tebasobola kuddamu naye bawulira nnyo n'okusinga mu abalamu. Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba bwe baalinga basaba nti ekiyama kyaddi na Allah n'abagamba nti mulindireeko akaseera kasigadde katono era bwe baba batta e Badiri baatandika okulaba obutuufu bw'ebyo byonna bye baalinga bababuulira nga bali mu bulamu obw'okufa. Allah n'agamba nti abantu abo bagambe nti kinaatera okubeera nga kibatuukako temweraliikiriza nti kiri wala
بعض الذي تستعجلون ebimu ku ebyo bye mupakukira nti bijja ddi bye mupakukira nti bijja ddi bijja kujja era bwe byajja nabbi sallama n'abagamba nti musanze katonda bye balaganyisa nga by'amazima ne babeeranga basahaba beewuunya oyinza otya okwogera n'abaafudde eddanga n'emirambo giwunya n'abagamba nti lwakuba tebasobola kwogera naye temubasinga kuwulira kale ebimu ku bye baabeeranga nga basaba nnabbi bijje nga bakapa allah n'abagamba nti bibasemberedde ebimu ku ebyo bye mupapira mulindeeko era baabiraba ebbadiri وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك مزما الله لذو فضل علينا تشينجي على الناس يا بانتو singa allah tiyalina kisa singa bwe tumujogera watusaanyizaawo walakinna aktharahum la yashkurun naye abantu abasinga obungi ekyo tebakyebaza allah atulindiriza ne tumujoga allah n'akulindiriza n'otutawa abantu n'agira nga akyakuwaddeyo akaseera alabe nti oneemenya ate abaali awo n'oyongera omulala n'okwata ennyondo n'olinnyo owa booda n'otandika ate okumutewa okumukubakuba omutwe n'omutwe ate ne booda n'ogitwala n'obba n'eyokubiri n'eyokusatu nga gwe mulimu gwo sitaani neekuwungira nti gojja kupakasanga bwotyo naawe n'olaba nti erayini entuufu naye oluvannyuma lwabyo n'ogenda kitegeera nti kyewakola si kyekyali ekituufu allah agamba nti nyina ekisa kingi eri abantu singa sibawa kitaali wa kisa tebaalisobodde kuwangaala ku nsi kuno singa tewali kitambula walakinna aktharahum la yashkuruna naye abantu ekyo tebakyebaza era tebasobola kweddako وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وإن ربك مزمكة ليعلم ما تكن صدورهم ebifuba byabwe bye bisirikidde munda wama yu'linuna ebyo bye boolesa kungulu omuntu ayinza okukwoleseza ekintu ng'akwolesereza busiraamu naye nga munda akwesa ekirala alinayo essabo lye eriri egindi alinayo ekintu kye wano kungulu akulaga kirala ate munda alina kirala naye allah agambye nti nga bwe mmanyi ebyokungulu n'ebyomunda byonna bwe mbimanyi وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وما من غائبة في السماء والأرض كوالد كورابانجي كتاتيجيري كانتي ونكونغرو تشربكو ngatiringe chama muggulu ne munsi talina chama allah subhanahu wa ta'ala talina kintu kyonna kyatamanyi wabula buli kyonna ekiri mu bbanga buli kyonna ekiri ku nsi kuno illa fi kitabin mubin kiri ku lawhi mahfuz eriko buli kalonda wa buli kintu kyonna إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون الله قام بأنت إن هذا القرآن مزمى قرآنينو يقص الجانج كنيمز يافايو على بني إسرائيل ذلك وبني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون نبدأ بسنغو بنجي بغجانغا باوكنا يوكنا منغا تبكانيا مبيو وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه مزما لهدى قرآن يرمو برنغمو ورحمة للمؤمنين ميموري أتيرو كتاسرا إليابا كريزا إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وإن ربك مزمكة له يقضي بينهم أرجكرا مراكنا كلنكم الوقت وابانتو بحكمه نكرا مراكو كتوفو كتاليم كجانغزي وهو العزيز الله يوامان يتوانغرو ويكتيوا العليم وممني أمنينيو نفلك كمني الله ياتي فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل على الله ويسجمرك الله ويو إنك مزما على الحق المبين وريك مزما أجينك كنالا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك مزما لا تسمع الموتى تصبر قولي زلافا ولا تسمع الصم تصبر قولي زلافا ولا تسمع الصم الدعاء تصبر كبيرانغو ولي زلافا نبو بيرانغو بدو بكو ودي babiringa bajjiri allah subhanahu wa ta'ala idha wallaw mudbirin ogendo okulaba ng'ate abaali badde baanukula bakyuse nga bakulaze enkoona ng'ebigambo byo babisudde mu guluka وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
wama anta bihadi lumyi tosobola kubeera nti ojja kuluŋŋamya abantu obalage ekkubo balirabe ng'ate bambi tebalina maaso tebalaba ambalalatihim tosobola kubajja ku bubuze bwabwe bamuzibe bamuzibe tojja kusobola kungulu olabanga abalaba naye munda bamuzibe ambalalatihim tojja kusobola kubajja ku bubuze bwabwe tojja kusobola kubajja ku busamize bwabwe in tusmi'u illa man yu'min bi ayatina toyina gojja kuwuliza okujjako oyo yekka akkiriza amateeka gaffe n'abeera nga akkiriza nti buli kyewaleeta ge mazima fahum muslimun era abo bo be basiraamu abaliredde okujeemulukukira amateeka ga Allah. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الله سبحانه وتعالى agamba abantu abaganye okukkiriza essaawa ejja kutuuka bakkirize kubanga mu bumu ku bubonero bw'ekiyaamu obunene Allah agenda kuleeta ensolo ng'agikukunula mu ttaka lyaffuba n'ery'oku nsi ng'ensolo eyo tesobola kutuusibwako bulabe ne bw'oba oyagadde ogitta nga togisobola ng'eyogera n'olulimi lw'omuntu lwonna lw'abanga asobodde okubeera ng'ayogera nga muwuliziganya naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu bajja kukkiriza ne bwe baba nga beefuula kati abasiru kubanga essaawa bweriba etuuse ng'amaze okukunulayo ensolo eyo netandika okwogera n'abantu ng'ekubuulira ebikwatako Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kutegeera nti ensi etabuse era ogenda kutegeera nti ekiyama kisigazzaayo ebbanga ttono. Allah agamba atya ku nsonga eyo wa idha waqa'a alqawlu alayhim ekigambo wekiribeera nga kituuse okubeera nga kibagwako akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tugenda kubafulumiza ensolo eve mu ttaka lyabwe tukallimuhum ng'eyogera nabo mu nnimi zaabwe ng'ebalumiriza nti anna nnaasa mazima abantu abasinga obungi mu mmwe kaanu bi ayatina la yuqinuuna badde amateeka gaffe nga tebagakakasa naye batuuse okugakakasa. wa yawma ku lunaku jjukira olunaku ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ويوم جكر olunaku nahshuru tugiye okuŋŋaanya min kulli ummatin fawjan nga buli gurupu tuleetayo okubinja mimman yukazzibu bi ayatina mwabo abaalimbisanga amateeka gaffe fahum yuzaun nga bapangibwa okusinziira nga mu biti byabwe mu bujeemu bwe baali nga bafaanana nga wano ewaffe tuyinza okukisembeza ti abakulu b'ebika bagenda kubakuŋŋaanya mu gurupu yaabwe abakulu b'emituba mu gurupu yaabwe abakulu b'amasiga mu gurupu yaabwe abakulu b'obusolya mu gurupu yaabwe abaali nga bawalimu mu gurupu yaabwe bamashayifu mu gurupu yaabwe bapasita mu gurupu yaabwe. Allah agamba nti wa yawma waliyo olunaku nahshuru lwe tugenda okukuŋŋaanya abantu bonna kayoola min kulli ummatin fawjan nga mu buli gurupu tujjamu ogubinja nga bwe gwali gufaananana mimman yukazzibu bi ayatina abaali nga kuleeveemu mu kulimbisa amateeka gaffe fahum yuzaun nga bapangibwa mu bibinja nga bwe baali benkanankana mu bujeemu. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. حتى إذا جاءوا وبالليل بزي قال أجند كتاب الله سبحانه وتعالى أكذبتم بآيات ممارين بسانغا متيكا غانغي ولم تحيطوا بها علما غاتم مارتمينة مغمانيكو چوانفو أما ذا كنتم تعملون بچيك مواقرانغا مارينغا كوشي kinye kyabatusanga kwekyo. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ووقع القول عليهم ekigambo kigenda kubeera nga kibatuukiridde bima ظلموا olw'obulyazamaanyi bwe baalaga ku mateeka ga Allah fahum la yantiqun wallahi tebagenda kusobola kubeera nga bavaamu ddoboozi. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا أبفا بانت بسبلا كربا أنا جعلنا الليل تفتوا بكل شيرو ليسكنوا فيه بابيرين بومريرمو والنهار انت بكل مسنا mubusura nga budde butunga bulaba basobole okunoonya ebyokulya ekyo tebasobola kukitegeera era beetaaga kusinza lubaale. inna mazima fi dhalika la ayatin mwekyo kyokka mulimu obujulizi obumala mulimu obubonero obulaga ekitiibwa kya Allah nti yasaanye okusinzibwa ne qawmi yu'minuun eri abantu abaagala okukkiriza ekyo kibamala.
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. الله سبحانه وتعالى قام ويوم الجفير نكو ينفخ في الصور إنهم بيجندو كفوي وام إسرافيل غاجفويمو ففزع من في السماوات ومن في الأرض بغيندا كبيرانغا بonna bajjudde entiisa abalibeera mu ggulu n'ensi illa okujjako mansha Allah bw'aliba ayagadde. Allah subhanahu wa ta'ala tukimanyi engombe egenda kusooka efuyibwemu omulundi ogusooka buli kitonde kyonna kifu okujjako Allah kyaliba ayagadde. Oluvannyuma ate bafuuwe engombe ey'okubiri ebitonde bibeere nga bikola ki nga bijja mu bulamu obw'olunaku lw'enkomerero. wa kullun atawuhu dakhirin, bonna abajeemu bagenda kujja mu maaso ga Allah nga banyoomoofu nga tebalina katiibwa n'akamu kubanga tebeetegekera lunaku olwo nga balubuusabuusa ate kati bamaze okululaba nti waddala bagenda kujja nga banyoomoofu nnyo mu maaso ga Allah. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti oyinza okutunuulira gwe omuntu wa bulijjo ebyo byetaaga abasajja abamanyi enkula y'ensi geography w'ensi eno. Allah subhanahu wa ta'ala yali amusomesa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amutegeeza nti ensi eno gye mulaba etambula, ensi eno teyimiridde mu kifo kimu, ensi eno etambula. Ekikulaga nti etambula Allah yakakasa nti etambula n'ebiriko n'ensozi zaako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba watara aljibaala, osobola okulaba ensozi tahsabuha gwe n'ozirowooza atunula mu ntunula eya bulijjo jamidata nti ziri mu kifo kimu tezitambula wahiya tamurru so nga ate zidduka marra sahabi nziruka nga bwolaba ebire bwe bidduka. Allah subhanahu wa ta'ala yali atusomesa geography w'ensi eno nti ensi eno gyolaba etambula n'etambula n'ensozi zonna eziriko. Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba mu Makka yatondayo agasozi aganene naye n'agagala alaga Abawarabu nti muteredde ku nsi kuno naye mwe muyinza okulowooza nti ensi eno nnyangu, ensi eno edduka eri ku sipiidi etambula n'etambula n'agasozi gano gwe mulaba nga agatudde agali awamu naye nga gadduka agali ku sipiidi eyenkana sipiidi y'ebire. Allah subhanahu wa ta'ala awo otegeerera obuyinza bwa Allah yasomesa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam geography w'ensi eno n'amulaga nti ensi etambula ng'etambula ne kalonda waayo yonna mu kalonda mwe muli agasozi ag'amaanyi gonna genda edduka nago. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti suna Allah, eyo nno nkola ya Allah we yakola ebyo n'akola ensozi nga zidduka ng'ebiri, kitegeeza nti ensi eno nayo efuumuuka ng'ebiri bwe mubiraba. Oyo suna Allah, enkola ya Allah, so si majini gye musinza, sina sanamu gye musinza. Alladhi atkana kulla shay'in, oyo akola ekintu n'akinyiriza bw'aba akikoze. Innahu khabirun, Allah mukugu bima ta'malun, bima taf'alun, ku byonna bye mukola abimanyi bulungi kubanga asobola n'okubabuulira ebiri ebweru okutegeera kwammwe ng'okutambula kw'ensozi obudde obwo emyaka 1,200 n'omusobyo omuntu okubeera nti yali amanyi nti ensi etambula kyali nga kinene nnyo. Kale Allah agamba nti yo yalongoosa kyo kyaba akoze n'akirongoosa mu bukakafu bw'okirongoosa, naye Allah amanyi bingi nnyo kubanga amanyi bye mukola, atuuka n'okubeera ng'amanyi ebyo bye mutasobola kumanya kati ng'ensi okutambula n'ensozi zonna nga ekulugguka nazo. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Allah agamba nti man jaa bil hasanati, omuntu alijja ku kiyama nga yakola ekirungi falahu khairun minha, alifuna ekirungi ekisinga ekyo kye yakola. wa hum min faza'i yawmi idin, naye nabo mu ntiisa ey'olunaku olwo aminun, bo bagenda kuba mirembe. Abaakola ebintu ebirungi entiisa eribeerawo olunaku lw'ekiyama bo tegenda kubakwatako, bagenda kubeera nga bali mirembe. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ومن جاء بالسيئة يوم تواجهanga yakola ebibi fakubbat wujuhuhum fi nnar, bigenda kubeera nga bifukumulwa ebyenyi byabwe mu muliro.
hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun abato musubirayo kubasasula okujjako nga tubasasula ebyo bye mwakolerera. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. إنما مزما أمرت زنرجوا أن أعبد أن سنزي رب هذه البلدة كتوندا نانيني كيبوكا كينو مكة الذي حرمها يسفورا تشانيزيزو وله كل شيء واتبري شنتونا كيلمو بينزاوي وأمرت نرجوا أن أكون بيري من المسلمين مبصرا مبصوكرا دروكبيرا غباتي كابين سمسا منكرا أبلا بيري كونزي. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أن أتلو القرآن باند جيران سمي القرآن ننجب سميري وأن الله يغنب النبي ورتل القرآن ترتيلا سما القرآن نرسوما غتوكا ورسوما لديمو بيجندرزانو كبيران غتنولين سونغا ngojita kunguru ne munda ngojitegira ngojisopola kamani hitado omuntu analunga myanga amazopa sumera amateeka fa inna ma yahtadi li nafsihi akimanyinti obulunga mu bujjaggata mwoyo gwe amamballa omuntu anabula n'abeera nga tagoberedde byensoma faqul mugambe innama ana min almundirin nze ndi mubatiisa sina maanyi gakuteekalwa mpaka kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatakwagaliza nze ntiisa butiisa ayagala kize atayagala aleke. فقل الحمد لله ويوغرanga kunti Allah yebazibwe Allah atenderezibwe sayurikum ayati yajja kubalage byamagero byenga nkumunyo fata'rifuna hanamwe mujja kutuuka ekiseera mu birabe wama rabbuka bighafilin amma ta'malun Allah simuga yabuntu yesuulidde yogwanna gamba kwebyo bye bakola abajeemu abiraba naye abalindiriza tayagala kubeera nga abasasulirawo kisaawa eno wabula obudde bujja kutuuka kabalekebwe yagalimu katono. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nja kubalaga ebyamagero namwe mujja bitegeera nti byamagero. Wano jjo yatulaga tsunami ku lunaku enkulu eza ssekukkulu ng'abantu bakyakala Allah n'aleeta ebyamagero. Ebulaaya agenda n'aleeta olufu ne lukwata ensi yonna. Allah subhanahu wa ta'ala agambye leeta mujja biraba n'asuula ensozi z'ebuduuda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba leeta mujja biraba ensozi ne zivaamu omuliro ne zibwatuka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nja bibaleetera mujja biraba naye temulowooza nti nsudde y'ogwannagamba kwebyo byonna enneeyisa gye muyisa. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.